yogera ono dansa ina tatu yani gundi omuwanvu Edwizi ajja okubanja zazinidde yamusonseka ekigambo kisinga kiroko tawa ng'omukazi ali wali abaana be bali wali abaana ba Gravity nkutidde nengaka kati what quality temube abantu omutindo quality you should be quality human beings bojja kale n'otutomera ng'otutomedde nga muyimbi ne tukukkiriza tandika okwepolishinga nti mulabire ku munnamwe Bobi Wine yajja nga is a misfit abantu bagamba teri muntu yali yagala mwana we kubeera Bobi Wine Oluvanyuma lw'okikakasa nti Miss Uganda Canada ye event y'abadde Uganda esinga obunene netutuma mu Canada nga Miss Uganda Canada 2022 avulumula amatoka kapyata gye yawangula Big Seal Foundation ekomyewo ne Miss Uganda Canada 2023 empaka eziggulawo zitandika nga 7 October 2023 final zibeereyo nga 8 October 2023 mu kibuga Toronto Royal Event Center 30 Gordon McKay Road tosubwa mwana muwala Lydia Jasmine Mukwano gwe masuka. I'm going to be performing live at the Miss Uganda Canada grand finale shows. Mwabagala okutwegattako omwaka guno kugenda naffe Canada mujje mwewandise ku ofisi zaffe Bukoto ku kizimbe kya Tenan Pharma Laboratories oba mutukubire essimu ku 0788 26 40 oba 0200 988 mwabagala okusponsoringa event eno mujje ku ofisi za BBS Telefina Ebulange. Bino byonna biwagidwa BBS Telefina, CBS FM, Big Seal Holdings Limited, Tena and Pharma Laboratories, Toronto Film School, Yorkville University, n'abalala bangi. Shukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongwe ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira abasukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75844314 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Yalinda nga manyi kaweddemu tugende watandise welcome to tata manyi bana abana bagamba all set camera rolling set nokola munagamba cut ne ebintu byadde ebyo byalinga binsesa nakolako koko TV emwawo nga zi cut start and go ozikowa bana omulabye Alani akedde wano kunkuba lusekerwa interview omwana oyo nereeta abantu bagamba nti ekyokulya ekisinga kiri kuyaya mubeere emakindye emmere egendamu enfuufu mukka jankuyaya olya emmere nga ndowooza owulidde taichi organic takulinze wadde owummula eddakiika 3 divorce yali aliddeko kuyaya mujja kufa mwalayo abaana balwala food poisoning etujja obbalonda now waliwo omuyimbi eyaŋŋamba nti gwe kennakukwatako oyo Buule kennamukwatako ne mugana naye kakati obeera Makindye nassalaamu Makindye wensobola okulya wani wa misaki naye ate misaki byafumba era nsobola bijja kuyaya kakati ononsangawa naye abayimbi waliwo yankubiraawo naŋŋamba gamba Buule to move slowly
wali obatabukidde gwe ne Frank Ntambi nga mwefuulidde ddala ekitagasa ku yaya wano we tuli. Mu nsi muno totyanga kwogera mazima ne bwe gaba gakawa gatya kitegeera. Kakati ate n'ekirala tebalwanyisa kutiisatiisa. Gwe bw'oba owulira nga kyenjogera kikuluma, you should use sense and counter it with facts, not emotions. Naye abayimbi mulina ogwo omuzemuze oba bantu mmwe abasinga mwakulira mu byalo oba mwakulira mu bulamu bubi kati nalabye ekirenzi okuba DJ. Why should you fight? We are in a modern world. We should stop thinking like thugs. We can't accommodate violence. Kati obeera otyawo nga gwe olwana okola ki? Ebyo ebintu by'abayimbi okulwana byaggwawo dda. Tetusobola kubiwa mwaganya kitegeera. Ate n'ebintu yamunyeziza DJ bulijjo agikuba bulungi kuno yasazeewo okuba nga bw'ayagala. No, anti kyekyo kye nkugamba obutasoma kasuku kibi. You can't fight with the technology. Kati gundi computer wegaana okulwaninga okuba bukubi DJ. Computer yadde ejamins. Ngehangins. Ate computer nga si ya DJ. Yabananyini byuma. Gwokuba mukube. Naye nze kye natidde gwo muze gw'okuba Mike. Mike ng'eba ezitowa. Naye gravity yasse gundi ase ki? Try to that toxic masculinity teina kyekutwala. Naliko 2019 naliko ku show ya Gravity. Tugenda nga show weddawa ayogera ono dancer ayina tatu yani gundi omuwanvu Edwizi ajja okubanja zaazinidde yamusonseka ekigambo kisinga kiroko tawa ng'omukazi ali wali abaana be bali wali. Abaana ba Gravity nkutidde nengaka kati what quality temube abantu omutindo quality. You should be quality human beings. Bojja kale n'otutomera ng'otutomedde nga muyimbi ne tukukkiriza tandika okwepolishinga nti mulabire ku munnammwe Bobi Wine yajja nga is a misfit. Abantu bagamba teri muntu yali ayagala mwana we kubeera Bobi Wine. Ebiseera ebyo Bobi Wine wabbada ng'ogamba mwana wo ng'akugamba nti njagala kubeera nga Bobi Wine nga tomukuba mutta obeera ojja mumukuba. Naye Bobi Wine bw'agenda akyuka buli muntu n'atandika omulabamu sense. Ghetto bwetyo bw'erina okuba nti jangu ne ghetto ojja omala otugambe nti bannange yadde kiri kye nnali naye nsobola okukola ki? Okukyusa okufuuka kino nkitegeera. Barake Dube bwe batyo bwe baali nga baana ba mu mikwesese ba Miriam Makeba ne bajja nga beesika. Yes kitegeera. Naye bayikati Miriam Makeba ayimbira wa presidents. Miriam Makeba teyafa naye yali ayimbidde yajjako ne wano n'akuba Warid Jazz Safari Jazz Festival. Okakasa Miriam Makeba yafa. Miriam Makeba teyafa. Kasuku mbuuza bubuuza gugu katugifuule mukwano gwaffe. Miriam Makeba si yayimba Miriam Makeba yafa. Really? Yafa. I missed out on that. Hey, she's dead and buried. Actually, bali mu confusing ne Chaka Angelique Kidjo. Angelique Kidjo ye gyali. Yes. So ekintu ekiriwo nti osobola okubeera nga tolina kyoli. Yes. Osobola okubeera nga tolina kyoli n'ofuuka kyokola ki? Ekyenjawulo. Bw'oba ozengo ozidde mu bulamu bwa roguish, bwe mwana akwata tugende. Osobola okujja ate n'ofuuka ekirala nkitegeera. Y'ensonga nti luli ono omuvubukaani Patrick Alien Skin abantu badde balina ekifaananyi bamulabira nga bamulaba ng'oli omuntu eyakola ki eyajjanga ku TikTok ng'agaaya amayirungi. Essaawa ya leero Alien Skin takyasobola kugaayiza mayirungi ku TikTok kubanga ayina ekintu ate kyakola ki kyazimba kitegeera. Biri bye yayogeranga nti neebaza sitaani yansumulula takyabisobola ekitegeera. Bw'obaamu amagezi nti obaako kyokola ki era kyekyo kyendabye mu KDD nti aganye okwa outgrowing ebintu byebyo kitegeera.
boboze nebiyimba buma bunankani buma togenda ku TikTok kutugamba ate kakati nze nkola how to grow your characters. Okay? Yes, we can't win this world by shouting at each other, abusing this one, professing violence against one another. Ensete inakufanana bwete. Atenze kankugambe. Audience terina kyetamwanga muyimbi ayagala bintu bya kulwana. Ero kikola ogusooka n'ogwokubiri nga baggoba. Nga bajjayolo. Naye gwe okuddaawo kutandika okutulaga okutulowoozesa nti no ensi eno ogenda gibeerako nakuba nga nakusukuma ngumi. No. Yes, people who want to fight usually go train and go for professional games. Others wait for Museveni to announce and they join the army. Okay? That's where your energy we need it. Naye gwe si kujja wano osibye empale bw'okuba ebyuma by'abantu bw'ogira and you are in the public. There are very many people looking up to you. So please mind about your brands. Nakulabye ne Honorable Nyeko. Honorable Nyeko sigwe murundi go wadde ososo mwogera kwa lwe mwogera kedda kukasukula ivu kubamu kuba MP abatayina kye bakola. Nakulabye ku Twitter nga mwetwala naye wamugambye yakusuubiza VTC tetwetu tenabadde mujjukizaako bujjukiza naye yakusuubiza VTC anti kakati nkusimulula ebiika byoyagala Pooki naakulembedde obuuze budduluyiwa kakati Nyeko twali mu university fenna kati ate ne twesanga nti munnange nze saali mukwano gwe naye munnange era twasoma naye mawuli naye nga filmmaker sound engineer bamuyita Isa Bakara agaba na ngambo musajja ono tumuyamba alina ambition yaki ebyobufuzi okusooka yali ayagala kufuuka kansala ega ati abaana abaffe baba akuwagira tubawagire so wenayitako ne wa professor Katerega ne mugamba waliwo muyizi waffe ayagala ekintu waneeno n'agamba mu pushing kati abaana ne bavaayo biseera ebyo yalinga asula kawuku mu mbeera y'ekisomero nga bw'okimanyi ne bavaayo ne bamupushinga amupushinga nze emirundi gye namusanga yasuubiza bingi nnyo Buule tulina okukyusa eggwanga lyaffe tulina okukolera abantu baffe MP avuga ati emmotoka emiliyoni 2 nga abantu tebalina akatale keggaba kakyafu bintu ebyo birungi ayogera ebintu bingi nnyo ne mugano byoyogera nange byenzikiririzaamu because my values are for the people. I don't live for myself. I live for the people. So I joined this team ne tutandika okupushinga okunoonya obululu nze olwajja kuba MP bwa kansala MP olukadi agifunye guno omulundi guno ogubadde wano kati olwo Isa nkubira tufunye wa TV wano tufunye wano jangu tu brainstorming era nabeera nabe emirundi egyawera kati olunaku olumu Nyeko yankubira nali ku monitor nali nva na ku Bina baby program ya Bina ne mugamba njagala ompisizemu omusajja nanga byobufuzi baganyewa naye bofuna akadde muyiseemu era ne muyisaamu n'enjo kyakadingiri kuki kuddembe bwankubira n'enninya ne mbagamba muwulidde nti naye linnya boda yangu nnyo tusange ki Kabalagala n'enninya boda Kabalagala saabasangawo ne mbasanga ebbunga Katale we nali nva ku boda Nyeko nangamba boda ejja kutta abamawulire nkimanyi baavu naye olina okubeera ow'enjawulo n'agamba banne be yali nabo era ttiimu yonna nti Buule ono musajja mulungi nnyo Buule akola nze bwe mala okuyitamu kisenge isooka Buule alina okukolebwako tya ngenda mumufunira mmotoka vitiizi Buule tekkolera sisobola osobola okufuelinga ti nze ngenda gikufunira. Of course I know politicians are like that. My uncle has been a politician in Museveni's government for so long. He became a minister and right now is our ambassador in Moscow. I don't want to speak ill about my uncle. Naize go nayigirako bannabyabufuzi. My uncle akubira aginza okugamba, my son, need to mwagala ku applying mirimu atenga ankyali lwaki tuleeta mpapula kine olumalo zire tataddamu kukwata
Tena kujukiza omulundi omulala. We batyo bakola ki? Bafanana promising ekintu nga tokimugambye. Kakati naayitamu yayitamu mukubira onalebo congratulation nesimu teyagirinda n'agituga. Conversation neefa essimu nezikyuka neŋŋaisoke mwana waffe ayisemu agenda asavinge abantu. Kakati bano abaana abalala ate abaali nnyo ku lusegere nnyo basula mu buliri bwe bumu bikyabo nankubira ne baŋŋamba wange omusajja tuli mutusuula omu ku omu konze kiki mukkaanya alabika akyalina obuzibu nti tuba tuli awo wakati mu kampeyini bamusibako ngera teri amugjayo omanyi bya kampeyini awo netukubeera ku social media awo netukuba omulere kati taata wa Alani omu ku bavubuka bamuli ku lusegere banga naye baali basibye Nyeko ne Alani najja n'abayamba ne bavaayo. Bwe bavaayo ne kalulu ne kajjira nkulaga enkwatagana gye balina ne Alani. Kati naye taata wa Alani unafuuse MP taata wa Alani atuuka afa. Kitegeera Alani akusaba omubaka nti owa enyamba mpa ku ambulance mukadde wange agenze. Yabajja mu kkomera omukuyamba bajje mu kkomera. Gundi n'ayogera Isa n'ayogera ne Bungi yavuganga ambulance. Bungi n'amugamba omubaka yagambye ambulance ye tegenda eyo. N'amugamba kituufu nti omubaka yagambye ambulance ye tegenda eyo. Isa n'ankubira ne mugamba munaye wa mmotoka ye waba agambye tegenda eyo ate egenda wa nkitegeera. So nze kyankosa nnyo omuntu akubeereddewo nga ne kitaawe yababeererawo tomuyisa bw'otyo. Omwana oyo n'abeera so depressed for a while nkitegeera. Kati ne Isa n'abita n'abalala kati gundi n'amulekawo awo driver n'amala n'amuggyako era gundi ambulance twawulira n'agiwa sibulingi we yagivuga okitegeera. Kati nze embeera eyo n'embeera eyo ng'abantu boogera naye MP wammwe Buule mwamutusibako omusajja mbeera nnyo mumugaba muki mwagala nnyo nze simulinaako buzibu naye ng'abantu bye bamwogerako biki si birungi. Omuweereza message namuweerezanga message nga taziddamu Twitter wa tabiddamu. Kati juzi namulabye ng'ali muzibu omu Fizis mubiyita mutya mu luzungu lwangu honeymoon ali eyo mu Dubai ndowooza akubisiza ekifaananyi gaa naye anko nga wakyuka ku Twitter toddamu message wansuubiza nno kavitizi naye yadde n'omupiira wandiweereza at least omupiira ng'olwali nze omanyi ndi walwali mu butuufu onawe ne we yandigambye tya Buule akamotoka ka just like a joke naye gaa yazze n'agamba kakati nagenda okubala okuguliramu gwe emmotoka omuntu omu konze kangulemu ambulance eyambe community abantu ne bavaayo ne bamwambala nze ne munjukiza ne mugamba si buvunaanyizibwa bwe okugulira abantu ambulance nga butali buvunaanyizibwa bwe kungulira mmotoka ekitegeera naye nze wansuubiza saagi kukola ki saakusaba kati naye ne bali abantu si buvunaanyizibwa bwe bagulira ki ambulance. Those are the same people. Chinumant, those are the same people who go to people and lie. Malwaliro temuli madagala. Tetulina malwaliro. Kati ambulance ogivuge etwalewo abantu. Era ndowooza inavuga bafu. Kakati oli mufuwamu nolwaki tewamwamuvugako. Kitegeera. That dishonesty, that sort of dishonesty. Nze yanangamba mbubanguze erina kya framing zaawo mu inbox yange nandaga nti ninga gwe baasindise mulwanyise mbu I've run a successful campaign. No, I don't fight anyone. I speak for myself. We are in a country where people think nti bw'omugamba amazima oba oyogeredde muntu mulala. No, nkitegeera. So nze abantu mbagamba mbajjukize. Our politicians are dishonest to the pulp. Nkitegeera. I know much about him. I know a lot. Okay? But I can't just come here and put. Nainze namulaze ne ye ne exposing ye keremu na deletinga
abantu ne bamulya kululwe ekitegeera nze ndi I'm good at language I write to put you at the cliff you wink in the ditch ekitegeera so ate siye kayinza olowooza nti era nva na kunoonya gumu Wilderman ne Musa ku Twitter ne mugamba sebo luzirwe waffe tata yasimisa bowa yafa lwaki mujikanisa abantu balina amazzi mabi era nga ninda nziremu ebyekisiru mugambe nti naye bwe nakubira wansuubiza ndi oluzi lugenda kukolebwa kati myaka gikoze eki giyiseewo bwe bubanga si responsibility y'okukola luzi genda ku parliament obyogere nti empijja amazzi mabi gavumenti etukole ki etuyiize but Hilderman shows you class do you know what it does my brother nyine nakadde abiriza enziza 48 ate kyayina nnyingi naye newammwe nkola ki nzija najja mu inbox nanga enamba yo sikyagina ddamu onkubire class ekitegeera but if you act like a villager the world judges you may will not abuse you ekitegeera I let you to the dogs Nyeko bayatuuka gyalaga muyinza okuba mumwesibako naye bagamba bwakomawo tujja mulagako biki naye ayinza okuba ye yatuuka gyalaga era saving ennyo nga mmwe mumwesibyeko era sente tazoonoona zaafuna mu Luganda tugamba batuuse bugga tolumanyi ne beerabira embooge ali awajja kuwulira embooge kulala kuwulira bugga anti wano bokyalinda ebugga likule ng'oli ku mbooge oli embooge no teziriika bugga lituuka ate embooge oba ozaagazaki oba tokyalina kyozaagaza kati bwe obulamu bwe tulimu nti our politicians are dishonest. We are in a country where a politician says a different thing and they do a different thing. Those people you see moving around, government, they are adults who are peddling lies, while trading lunas at night. Okay? Now, that same man is my MUP. Okay? One of the girls who was jumping around that, Baron Nyeko, aliruzira. But I've never seen Nyeko on the parliamentary floor saying, Ntibanango Olivia Lutaya bamute. Olivia Lutaya yali kwa Nyeko. Anyumya akunyumiza nawa akowa. Hey, people fought for their people. Muyinza okunenya abasajja naye mulimu abantu abalwaniridde abantu baabwe. Kitegeera. There are two things, okay? I usually tell people, you can't cover when you contract the area, you don't cover the honors. Simply defecate and things go. If you can't do something, you lose something to get something. If you can't legally handle Museveni and his people, negotiate with him. Kubanga those are mothers rotting in jail, okay? You get an idea. Ebira tubikwate mpola naye nga kids are not crying over their mothers. Matadom stopped very many years ago. Okay? Stopped very many years ago. That today, if a person attempts martyrdom, it will be equated to terrorism. Bino tubere sincere. Kubanga fenna nze sibera nko mukomera. Nesimaina muntu wa familia yange yali abaddeko mu komera. Naye abantu abakunyumiza komera. Ne mu Buganda tukigamba akwagaliza komera. Akwagaliza ntaana. Ekitegeera. Akwagaliza ntaana. Our leader should find a way of making sure that they speak for those people. Not once, not twice, but until when those girls, those men, these boys are home. Ekitegeera. Bino ebintu mulimu ababifunyemu, abamu babinoonyamu visa, abamu babinoonyamu sponsorship, those things. But it's not fair. It's not fair, especially to us, the voters. It is demoralizing a future generation into getting involved in that political drama. Mubeeraawo omusajja omukulu, abantu bali mukubakuba emiggo, naye bayeyeesize buwunga kumbe yafunye biliyoni. Ebigatto simanya byabuze.
kiruma omwana yagambye mbu baali balowooza abonaabona kumba ali ku gigi omwana ebintu Buule bituufu abasajja abasologwa nga bafuna ssente kati gwe bw'aba tiyagasi wa pawuda gwe n'osigalamu galubindi nga bw'okanula bw'otya amaaso nze natandise okulowoozaamu nti abantu abo baatukola bubi omusajja n'atandika okukyusa ekkooti n'atunula bwati naye nga gigi ali n'obulimba bungi tukugamba gundi biliyoni mwaziteekawa mbu Ssemujju mugagga nnyo tulage ebyobugagga bya Ssemujju muleme okukubisa abantu ate n'otandika okulowa these people think we didn't go to school toyinza tugamba Ssemujju did whatever muzita mutya billboards for billions. Please, we are a new generation. We know how much a PVC costs at Nasa Road. This is no big deal okola PVC. Omuntu agamba billboard yobera mbagikola masanyalazi. Ssemujju yakola wani billboards zino zebawanika. Na hili tundubali, it's a matter of tundubali na kupangisa kifo. Na kupangisa kali ka space. Kakati mu byobufuzi nze kankubulire. Omuntu okuwa kusa ku billboard tebalina ba client. You can negotiate any money. That's why esawa ya billboard usanga ko linga atadege kifananyi nti happy birthday na kito wampomera biberako wali ku monitor waliwo yataddeyo mwana amwagaliza success mu P7 ku billboard awongova ku monitor 8th Street. Yeah, so what's the big deal? No na yafunye bilioni 17. Those people are consummate liars, they are thieves. They do things, people are accumulating wealth while other people are crying. Ekitege. Iranza ngamba bana Uganda, mulekera okuwagira ebina byobufuzi. Oba NRM, oba DP, oba NUP. Don't support. Support values. Support agendas. Bobi Wine bwajjana ganange. Kino bwekiti. Oyo ye muwagire. Kitegeera. Gundi bwajja Besigye n'agamba nti kino kyekikola muwagire. Naye nebyokubeera mu blanket umbrella weri tikinga. It's for the stupid. Kati twatinkinga mu ne umbrella ezitonya. Si mu bubi. Gojja genda ogambe nti omusajja ayogere bubi. Naye kyekyo kubanga tubalabye abali ebulayo mutukubira. Naye ne guntu amuwanga sente zaffe n'akola byebyo. Nze mmanyi ba MP, waliwo MP. Ye yafuuka human traffic. Omanyi kyakola? Bangamba yapangisa akayumba edderira. Yafuna simaina sente ziyajijja. Edderira mu Dubai. Watwala abaana bw'abawujja. Kati bw'amala ekyo yabuulira abantu nti owange nti njagala kutwala Canada. Olumu waliwo ne beyatwala ku tourist visa. Ne babeereyo ne babeera stuck. Ninga lwaki mukola ebintu ebyo bannange? Oli MP, oli muyaye, obuzaabuza abantu mubetamize eggwanga. We can't expect better in a country where you people who are supposed to lead us, you are acting like lunatics. At least this country is too big to assume that we have no space for common sense. I believe you can think. I believe you grew up in poverty, you have a poverty mentality, but at least be rich at heart and think for this nation. Neto sobola kubeera awo mutulumiza nnyo ennaku bantu mmwe. Ate muswala nnyo, ate mugenda funa ebikolimo. Ekitegeera. Mugenda kaddiwa nga temulina 10, sente enzibe tebabeera nazo. The economy is dying, you are there. Mubeera ku iPad zaffe ku sente wa musolo kwenjeera. Ekitegeera. Nze kati nzikiriza abantu. Joero Ssenyonyi bwayogera nga mpuliriza kubanga mmanyi he doesn't carry a box, he's carrying a head. Bobi Wine bwayogera nga mpuliriza kubanga mmanyi he thinks for himself. Lutamaguzi bwayogera I believe kubanga agenda ku ground n'arwanira abantu mu mataka gaabwe. Ani omulala? Punonya n'abalina value ne bakubula. Ssemujju bwayogero ga munaye musajja kayogere alimu sense. Nino tunatuna n'ogamba ani ategeera wano. Kate wali. Actually
singa nfuna obudde olumu ne mwami Museveni njagala ne musaba ne mugamba omanyi gwa eddalu ban the parliament, rule us for 2 years and give us our country and you shape everything. And because even the president is whatever pleasing politicians, buli kintu kiri upside down, people are stressed. Adamu abantu abali stressed nzola wano juzo no mwana ani Ntambi yampa akantu awo namukubira ne mga stress ennuma nanga kankuse ku munno woki olabirenga bwerere nasooka sasula esatu ne mugana ezino ngenda zisobola nze nga sikula buli mwezi zino ngaza abaana be Dubai nampa nenda bala wakawo naye munno wakiriko naye mumuwagire nazeemu ne nenda wa prison mukazi wange aditala nko ku film mulamu gwe era njagala nyamugamba akubire Ntambi amugambe nti why baby webale yalaweka prison break ngate no kali mu junior nekawooma bitya era wedda ngamba kati Scofield uli omusajja mugezi nago wabira badda bitwabira naye myaka gyamaze nga talaba nga prison break teyamuleka nnyo prison break yekyafuluma abaana babasumba tubamanyi kati yo yamanyi buli ssuula agimanyi eyo mu Bible namulazeeko ne kafirimu kuba kayitaani Final Destination mu biseera byafe twakayitanga mulambo namba mmeka bonna pozi balina okufa bonna balina okufa ng'okufa kukunoonya buli ku munno kikogerere banaye tobeera mu kiyumba n'ekirala ekinnuma stress ne zikugwako yes mbadde nkyali ne ku sense ono a young woman calls me and tells me Mwami Buule njagala buyani yagenda yali Saudi Arabia nga ali board n'agenda n'alaba ekikawunti bakiyita smart mindset vibe abaana ne bamufera abaana balenzi omwana nga buli mwezi asasula $14,000 wabula ng'oli agamba nze tozimpa zimpe yogera noono munnange yagenda okutwala ogenda okizuulanga namba za muntu omu nga sente bazisindika ku namba ye Uganda. The case is at CPS. You understand? Hey, omwana omuwala single mother akoze sente buli mwezi yawangayo nga mulimba mutwala Canada. Please, ba inspirational speaker we mulaba balinga basumba. Sumba akugamba muna akwadde sitike kukuume naye nga afuluma na BSFC. Bana Uganda mutandika okwerowoleza. Sigamba ntogenda bweru. Naye kati kinyoza ali eri UK ali kubalimba. I sent him a message at least refuting allegations. He didn't respond. And I'm going to write to British Council, okay? And Interpol over that matter. Okay? Ebintu byokubba babana mubireke. Ate bali ku TikTok bazikolanga church sermons. Agende Canada bichi kalolira akapoloti akagenda. Please, we want you to take people, but don't steal from younger women. Don't steal from Ugandans. Batwala tobalimba mulimba abantu mbu visa nje kufunira munnaku 2. You idiot, who told you that you can get a visa for a person? The visa is given out by a consular. The consulate, that particular embassy. Okitegeera. Ebyo bintu byanja kuletera visa bikola Dubai banange, bikola Middle East, bikola South Africa, bikola Egypt. Ate ne South Africa wegendera. Okitegeera. Just tubeere mu human. Obubbi si engeri emu kuyokugaggawala. Nga tobba muna Uganda munno. Nga tobba muntu munno. Ne muchokola amubeeraawo n'otandika okuzaala ebyana ng'ekyana kiri awo kigaa dadi wano waliwo bulu naye nga waliwo white kumbe wabba. Abakazi bakolima omukazi oli omusoga yakolimye n'agamba abasajja abasaada bayibi. Bayibi obwana bwe buli wali tebulina kyabulya kati era ayagala ate kuddayo mu bwakadaama. Ate abaana abo babeere buwalabu mubaseeko omutindo. Don't steal from those young women. They do a lot, they sacrifice a lot. Baba, I interviewed the woman. It was so heartbreaking. Omusajja yamugamba muna ayina ekibiina eky'omuyisaamu amutwale Bahrain. Omusajja kumbe mufere bana bakukusa abaana. N'amuyisa erwakaaka. Boda.
erwakake nombale waliwo porous border wo connecting la negene ne babayisa mu kabira gusimanya ate government egena ne bayita mu kabira nga kapiri mpya abasirikale be Kenya babayisaawo basuleeri naliyo kamugadanga bitya gwe bagambye Bahrain bamutuusa Oman okutuuka Oman mwezi gumu na misinga period akalinze olubuto lwa rape eno batunda buli kibatunze okitegeera n'abeereyo stress n'emuluma maama we n'afa okitegeera bali bamugamba nti aze twakuteeka muntu ino zijjamu ino okukola nadda n'olubuto okitegeera olubuto tamanyi taata waalwo bagezezzaako lujjamu lwagadde mutta aluzadde omuwala ojja munoonyako nasembayo okuwulira nga omuwala yakewa obutwe emirundi ng'ebiri ekitegeera kubanga kyataŋŋamba alabika n'omuyaya alayika yamugattako obulwadde bw'akadomola kubanga embeera gye yalimu nga mutuufu asitudde yazaala ateeka okuba yazaala bwamukolako interview awo ng'ali lubuto we nali nkolera series z'abakadaama mu Daily Monitor so bwe bwobulamu bwe tubeeramu mulekeraawo stop dancing on people's graves mulemekeraawo kulya ku maziga g'abantu ekitegeera omuntu yenna ng'onookola ekintu omuntu muwabule abantu mubasuubiza America mubasuubiza Europe be balina emirimu n'osanga omuntu agamba abantu nti omanyi ovuga erefu nti mu America waliyo emirimu gya erefu please but I think also our people ate nammwe muyige learn waliwo yaŋŋamba nti mu America eno Scania tebazivuga ekitegeera mulimu ebintu bye batavuga mukebere mukozese internet mumanye biki essimu yo togikozesa kulaba pooni kyokka nenobeera oli muntu mukulu namwe abantu baffe mutunyiiza nobeera ku TikTok nolaba azina nobeera ku live ya TikTok for 1 hour ng'abantu nga beevuma ye ng'oli alaba naga tokajjaayo kano kanyumye bitya oli nagamba gaza nammwe ne mugaza ne mugagireeyo how can you be in that life essimu eyeriko ebintu teekako waliwo obuntu kambasomese waliwo browsers waliwo zibayita Safari mwabalina iPhone waliwo Google Chrome iPhone 14 yes Google nga company yafisa Firefox kebera bwokebera genda mwali mu iPhone mu Chrome awo oteekemu how can I get a visa to this place what's the conducive place for immigrants in this country ekitegeera omusajja akutwala akujja Uganda akusudde Quebec internet etugamba Quebec bogera luki Lufalansa ugenzeeyo bakututte Moscow wanyogoga beyond repair mudda nandwate nga tolina kyokoze tosobola kufuluma abweru bakututta abantu tokola ki tumanyiyo we should start a sense within ourselves before waiting for the criminals to reform. You reform by yourself. Research. Make use of the internet. Yes. Ask the right people. Okay? Tobeera okubeera n'ekirala muyina emikwano mingi emirungi. Okay? Stop being with very many good friends. Have a few right friends. Obeera otya n'emikwano nga mwenna mutegeera kyekimu. Nze Kasuku tewandibadde mukwano gwange. Nimba olwo byensobola okusinga byonsobulina okunsingako otutegeera nekyongattako nkitegeera naye kakati nze nvuga ki brevis kikade aye naye Kasuku ovuga brevis nkade tubeere bwamu kudiiru ki tebikwatagana you should start being with people abakukyusa mukwano emikwano emituufu nkitegeera naye gwe n'obeeraawo ozungana na masikini banno omuntu takubulira kituufu oli nakeera nagamba nze ndi wane Croatia
sente ziri wano ziri wane tokomoka butokomosi naye kakati ogenda olaba nga naye wano e Kampala kyayinawo ayina kapoloti kali eri Mijeera nkitegeera nga kyayina oba ayinawo embizi nga 5 nyina lumu yazimutunda nakodda nkitegeera we should think and think leero mbaddemu mulalalamu naye nga kulwaffe kubanga tuli bantu bawamu ekitegeera ekituuka ku Munnayuganda ekituuka ku ffenna nga Bannayuganda. I might not know you but you might be my hope, one my day, prayer, one time. my dream. Naye baba abaana babonaabona temukkiriza abantu oli akkubira n'akunnyonnyola ekyamutuukako n'ogamba byebyo bannaye mbadde ndudde naye nga mbaagala nnyo abali United States amasaza gonna abaana babadde baŋŋamba awo Buule nomwami bamuyita Ben Bagio mukwano gwaffe yali muwa Daily Monitor yaŋŋaya naŋa Buule bwino bwe yaleese ku Sindi aweeweeta buweeweesi tebaakutegedde naga tetwamutegedde awo Buule tubali tumumanyi musajja waffe wa bwino nembaga Buule alina okubanga bwino ye yabadde naye n'okungwamu banguddemu akaseera ako nabadde nkola nga ndi mu kuinterviewinga international lawyer Bruce Afran. Bruce ye lawyer wa Bobi Wine era ye omu ku bakulembedde omusango gw'okutwala Uganda mu International Criminal Court. Kakati naye nga njogera n'abantu nadde ekiseera ekyo mwansange nga nnoonya speaker wa parliament naye nga ayagala okwogera nga n'abakulu be baagala okwogera naye awasoma emboozi nagibaweereza ate agirabye genda ku kibanja ekya Daily Monitor www.dailymonitor.co.ug yes onyumirwe ndi wano nera bampise ne Malawi bampise Malawi ne kasukulu ayitongulira ku tiketi ya meke ye Malawi ya lukaaga mwana mu 5 645 zemmeka nganda wange zigula kapoloti empigi mu kyalo nga bwe wanana dola milioni 2.6 kale naye wekinaba kizze nja kukyendera mu festival ngenda ku university emu for a workshop, for a journalism workshop ate era mmale ntapingemu awo festival Sunday festival naye egenda kubaayo kikiseera kimunaku z'omwezi 29 September naye ayagala kikwateko mukama akikubalire anjagala ati Gabriel Buule ku Twitter esimu WhatsApp 700 39 1620 700 39 1620 until next time. They don't sign it out.